Olugero lwa Kintu ne Nambi mu Nyumya Endala. Olugero lwa Kintu ne Nambi lunyumiziddwa mu ngeri bbiri era ng'ennyumya eyasooka yono gye twalaba mu kusooka. Engeri ey'okubiri egamba eti batabani ba ggulu ne Nambi bwe baamala okulaba Kintu ku nsi baddayo mu ggulu, naye olumu abavubuka abo badda ku nsi ekiro. Nga Kintu ali mu mattansejjere, ente ye ne bagimubbako ne bagenda nayo mu ggulu. Kintu yagenda okukebera enkya, yakwata ku lwampiki, musajja wattu azikubamu ne zaaka omuliro. Anti obutaba na nte ye kyali kitegeeza kugenda zira kumwa, enviiri gye zittirira ng'omuddo era n'abantu gye batambuliza omugongo ng'obwato. Bwe wayitawo ekiseera, Nambi n'adda ku nsi. Yasanga Kintu ng'agaakaaba g'akomba olw'ente ye, ko Nambi nti ye bannyina baagitwala mu ggulu, kyeyava agamba Kintu agende naye mu ggulu akime ente ye. Kintu yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi nga yessa mu ddene ne Nambi. Ggulu gye yakuba amaaso nga ku muwala we azze balerana ne Kintu. Ggulu kwe kwaniriza Kintu era n'emboozi n'egwa amakerenda. Baagamba nti k'onooweeka tokalinda kusaabana ttaka. Kintu teyali mubi, n'asaba ggulu muwala we Nambi. Ko ggulu nti oba oyagala kuwasa muwala wange ojja kumala kuyita mu bigezo byange bye nnaakuwa. Ko Kintu nti mpulidde Ssaalongo. Ekigezo ekyasooka kyali kyakulonda mu nte za ggulu ezaalinga obuloolo, ente ye emu yokka gye baatwala. Ekigezo kino Kintu yakiyita bw'ati: yali yeebase ekiro, evvuuvuumira ne lijja limugamba nti enkya bajja kutwala okulonda ente eyo mu nte zonna ennyingi ggulu z'alina. Lijja kugenda ligwe ku nte ye era ne ku mwana gwayo, era obudde bwakya enkya bwe gwali. Kintu n'alonda ente ye n'omwana gwayo mu lusaaganda lw'ente za ggulu ezaali ennyingi. Ekigezo ekyokubiri, ggulu yawa Kintu ekintu ekizibu era yamugamba agende ayase ekibajjo ky'olwazi akimuleetere, kubanga ggulu enku ezaakumanga omuliro gwe ogw'okwota gwali gwa mayinja amase ku lwazi. Kino ekigezo Kintu yakiyitamu bw'ati: embazzi ggulu gye yawa Kintu yamenyekamu bibiri ng'agezaako okubejjula ekibajjo ky'amayinja ku lwazi. Eggulu eribwatuka, Abaganda lye bayita kiwanuka, ne limugamba yeesege ave ku lwazi abeere walako nalwo. Olwali okuvaawo, eggulu ne libwatuka bwe pwa, olwazi ne lweyasaamu ebibajjo by'amayinja. Kintu teyali mubi, ng'asiba bibajjo by'amayinja ng'abitwalira ggulu bamukumiremu omuliro ogw'okwota. Kintu bwe yayita ku kigezo kino, ggulu n'amugamba nti kati njagala onkimire amazzi, era amazzi gange bagakimira mu kisero. Bulowooza kino tekyali kiremya? Kintu teyali mubi, ng'akwata kisero ggulu kye yamuwa, ng'agenda mugga yakandagga kusena mazzi nga mu kisero gayitamu buyisi. Musajja wattu wamma ggwe n'asoberwa. Aba akyatudde, enjuki ne zijja zibumbirira envubo mu butuli obwali mu kisero kyonna. Enjuki bwe zaagenda nga Kintu asenera amazzi mu kisero ng'agatwalira ggulu. Ko ggulu nti Kintu oli musajja. Kati ngenda okukuwa ekigezo ekisembayo. Njagala osomoke ennyanja eyo otuuke emitala ondeetereyo ebintu byange, naye nga tebitobye. Ko Kintu nti kaale mukama wange. Kintu bw'atuuka ku nnyanja ne bimusobera, anti yali talina lyato mw'anaasomokera ate nga n'okuwuga takumanyi. Aba akyatobookedde, musoke w'oku ggulu n'ajja asimba
omumwa mu nnyanja n'anywa amazzi gonna ennyanja neekalira. Kintu teyali mubi, n'asomoka ng'ayita wakalu n'aleeta ebintu bya ggulu bye yamutuma emitala n'abimutuusaako nga bikalu, ate olwo Musoke n'asesema amazzi g'ennyanja n'eddawo. Kintu bwe yayita ku kigezo kino, Ggulu n'amukungiriza okuwasa muwala we Nambi, naye Ggulu bombi yabakuutira nti bwe baliba baakugenda ku nsi tebabuulirako ku walumbe, si kulwa nga abagoberera n'agenda abonaabonera eyo n'ababonereza eddembe lyabwe ku nsi. Anti era bwe babanga bamaze okuva mu maka ge ne babanga balina kye beerabidde, tebakyusanga obuufu okukiddukira ko bo nti tuwulidde taata. Olunaku lwe baasitula n'entwala yaabwe, omwali ente ya Kintu n'omwana gwayo, enkoko baagikwata mumwa nga taddaata evuga. Baba batambuddeko akatemerero kawanvuko okuva mu maka ga Ggulu, nga n'obudde butandise okutunula. Nambi n'ajjukira nti yali yeerabidde obulo bw'enkoko ze. Kyeyava agamba Kintu nti obulo bw'enkoko ze yali abwerabiddeyo mu maka ga taata waabwe Ggulu, nti era yali ayagala kuddayo abukime. Ko Kintu nti toddayo mabega, Ggulu yatukuutira obutaddayo, ne bwe tuba nga tulina ekintu kye twerabidde, si kulwa nga tusisinkana mwannyoko walumbe n'atwesibako. Mwana wattu Nambi teyamanya nti yali yeetyabidde akalimu obuwuka. Kintu yalaba Nambi akaaba amaziga agajjujjululu, ko ye nti kale genda naye oyanguwayo era weegendereze walumbe, n'atakulaba. Nambi teyali mubi, ng'addayo waggulu kukima bulo bwa nkoko ze aba amaze okubulaba, era ng'agenda okugwa mu ddene. Agenda asisinkane Kintu we yamuleka, nga walumbe ono agobye bumale. Walumbe yali mugezigezi, ko walumbe nti Nambi obadde ogenda ku nsi nga tontutte, ng'obadde okamaze. Walumbe nga yeesibira ddala ku Nambi. Nambi yakandanga kuwoza nti taata Ggulu yakugaana okutugoberera nga tugenda ku nsi, nga walumbe byamugamba bimuyita ku nviiri, era ng'amwesibirako ddala, ng'akubagana na Ndingidi. Nambi akaabyemu awo ag'amangu. Yalwa ddaaki mu mwoyo gwe nti obwayise nga bagenda balumbwe ne walumbe kusisinkana Kintu. Kintu gye yakuba amaaso nga ku walumbe, ono ajja alerana ne Nambi, musajja wattu enviiri zaamuva ku mutwe. N'amazima ne gamuligita, ko ye nti Nambi ate walumbe azze atya? Musajja wattu abuuza. Ko Nambi nti anneesibyeko, agaanidde ddala. Nkanze kumugamba nti Ggulu yatugaana okugenda naawe ku nsi bwe tubanga baakugendayo. Omuganda agamba nti eyayonoonye bw'asanga bw'atunula. Wali Omuganda wali Nambi ng'amaaso akuba makube nti ate nno nga n'amaziga bwe gamuyitamu, ko muli nti Nambi ono akatusombedde, Kimbayaga yakasombera Bageya, naye nti omanyi omukwano butiko bw'ojja tokira, nga Kintu akulemberamu nga bawerekera ku nsi ne walumbe ng'agenda abagoberera. Bwe baatuuka ku nsi nga walumbe agenda yeesimira akayumba ke ebunaayira okuva mu maka ga Kintu ne Nambi. Weetegereze. Omusomi kati olugero alutandika okukwanaganya n'ennyumya yaalwo mu kitundu ekisookedde ddala mu kitabo kino. Kati
ndowooza abagoberezi baffe tujja kuddayoko emabega ku nsoma eyasookera ddala mu lugero lwa Kintu ne Nambi. Eno ebadde ennyumya yakubiri era eri eyasooka eyaweerezwa omuweereza waffe Mpalabwe Muhammad ye yali ennyumya esooka. Era kati ndowooza katugende ku by'okuyiga ebiri mu lugero lwa Kintu ne Nambi.